Olunaku lw'eggulo akakiiko ka NRM ak'ebyokulonda kamaliriza okususula abagenda okuvuganya ku kaadi y'ekibiina ku bifo by'ababaka ba paalamenti ne bassentebe ba disitulikiti bwe tutegeddeko abaasunsuddwa e Luweero okuvuganya ku kaadi ya NRM ku kifo ky'omubaka wa Katikamu North kuliko Paul Michael Bukenya, Gaddafi Nasulu akiikirira abavubuka ku lukiiko lwa NRM olw'okwentiko olwa Seeke ne Ronald Ndawula yaliko ssentebe wa disitulikiti y'e Luweero. Olwaleero banna NRM bonna abaasunsuddwa batandise kakuyega mu butongole okunoonya obuwagizi obunaabuwanguza kaadi y'ekibiina. Wabula omuwagizi wa NRM Joseph Kiyingi Ssentumbwe addukidde mu kakiiko ka NRM ak'ebyokulonda akakulemberwa Tango Doi ng'ayagala kasazeemu Ronald Ndawula gw'alumiriza nti kkooti yamulangirira dda mu luseera lwa bannakunkunya edda. Yalangirirwa mu luseera lwa bankusere mu mwaka 2022. Omuntu oyo mu butongole era mu butuufu bw'amateeka mu nkola ey'amateeka alina okuba ng'akola ki ng'aggyibwa mu lwokaano. Okusinziira ku kiwandiiko kye tulabyeko ekyasiddwako emikono abantu abalala 52 nga bawagira ekyokusazaamu Ndawula. Kiyingi anokoddeyo akawaayiro ak'ekinana akatundu ak'okubiri akasemateeka w'eggwanga n'akawaayiro nnamba 4 akatundu ak'okubiri ak'etteeka erirungamye okulondebwa kw'ababaka ba paalamenti obukugira omuntu yenna alangiriddwa mu luseera lw'abaava okuvuganya kifo kyonna eky'ebyobufuzi. Ate nga tukimanyi bulungi nnyo nti amateeka oba ssemateeka w'eggwanga lyaffe Uganda, omuntu yenna bw'amala okulambikibwa oba okulangirirwa mu luseera lw'abankusere takkirizibwa kubanga yeesimbawo. Wabula Ndawula eby'okumuwaabira biyise kisalabudde ng'agamba nti ekyokumulangirira mu luseera lwabaweddemu kkooti yakimenyawo mu nsala yaayo ey'omwezi gw'Ekumi omwaka oguwedde. Kkooti yasalawo dda ku nsonga eno era ne bankruptcy yali set aside for lack of merit. Yanteekebwako mu kisanja ekyaggwa mu kalulu akaggwa olw'okuba batya amaanyi gange obusobozi bwange. Agamba nti bano be balikoze entalo z'ebyobufuzi zazaayitamu ebbanga lyonna. Facts are very obvious nti bw'olaba opponenti wo nga w'amaanyi wali agadde omulemesa okwesimbawo. Mwami Gaddafi antya ne bwandaba bw'ati akankana. Ndawula alumiriza munne be bavuganya okubeera emabega w'entalo zino n'okukozesa Kiyingi okumulwanyisa. Wabula Kiyingi abyesamudde n'aswe ku ngalabi. Naye entalo za kooti zino era nzibaddemu ebbanga ddene, naye bano bapotinists baagala kulonda ku kkubo buvunaanyizibwa bwa bannaluweero bwe baagaliza bannaluweero baabwe okubatwala mu maaso. Nze ndi muntu mukulu nyimiridde nga nze Munnayuganda concerned citizen, ate omwana w'omu Luweero nga ndaba nti gye tulaga tulabika nga tugenda wabweru waaki w'amateeka. Okulonda akamyufu ka NRM kwa kubaawo nga 16 omwezi guno gwe tutandise. Era e Luweero NRM eri mu kaweefube ow'okweza ebifo byonna ebyagikwakulwako mu kulonda okuwedde. Habat Kamoga, NTV ya Kaungezi.